Banyirizza mwenna abali ku pozisiyo y'olwaleero the Walusimbi Tiles Centre olwaleero tugitambuzaako ne tugitwalako mu field nga bwe twabasuubiza. Twagala okubeera nga tubalaga kino nakiri wali mu studio n'ebweru wa studio. Eno efield waliwo gye tuzze, eno Walusimbi Tiles Centre olwaleero tugireeseeko eno e Matanga ku Hill View nga twabasuubiza. Twalubuuza ku bannayuganda abali mu Uganda n'abali ebweru w'eggwanga mwebale okubeera nga mulaba Lugonvuzi show ey'ensonga. Olwaleero tubaleese tubalage pulojekiti ezimu ze tukola. Twagatemuka n'okubalaga olwaleero pulojekiti ze tukola naddala mwenna abakolera Lugonvuzi show. Guno gwe mulimu gwaffe. Tuli mu biyigo by'abaana abamu baali babuuza tiles twakolaga tiles engezi gye bazisibamu ne w'ogisiba era n'enyuma bulungi nnyo. Era twabasuubiza nti tubeera tujja kubibakolera bibanyumire ate ne ttiimu ekola emirimu gino naye tugirina. Olwaleero tuzze mu biyigo byaffe baabitandise sipiidi banayakita kya waggulu. Biyigo ne bakabisibira ennaku 5 naye olaba omulimu nga gufaananya ddala bulungi. Kati all times size twabagenda eya 40 by 25 twasazeo kusiba nga tusiise tayipu yaffe eno era nebeera nti tusobola okuvaayo bulungi nnyo nanga okirengera. Abalala tujja kubalagako nga tukisimbye otunaba tukubana projekiti ez'enjawulo naye mu kaseera kano twasibye kaggule nga kanekisimbye bulungi. Ebiseera ebisinga bayo zonna ez'okusimbye tukola zepolishi okutuyambako okubeera nga tukiriringa ensi yaffe kibeera kintu kyanjawulo. So tukulaaebisenge byaffe ne projekiti zaffe nazo tujja kubalaga engeri gye tugenda okubeera nga tuzisiba mulimu gukyatambula. Ebyo byonna bikyagenda maaso n'okutambula. Tuli wano ku Hill View Matanga. Kikyavuye bulungi kyalumye zino ze waters twagala okubeera nga tubalambuza okuva nga tupima ekiigo kyaffe kino nezaffe tujja balaga nekimanga neffe byala bingi nnyo ogenda okuba nga tusiba obutayizi olina okuzola nakupima tunabeera nakukolaki nga tubigabanya simu zaffe zigeramu okugula nga tulinabakata bulungi obeera nga bakola emirimu kino naye nga bakolesa kutaani naye olaba nga mulimu gutambula bulungi. So wakikyali bakyakola tebannamaliriza tebannaba kuguba butinga naye bw'otunuulira ekintu olaba nga kikola ki nga kifaananya ddala bulungi nnyo. So tugenda maaso n'okubeera nga tubakubiriza mwongere okubeera nga muwagira Walusimbi Tiles Centre Kabuya City e Nakasero ku YouTube TV okusobola kutuusa 07 tujja kubeera nga tubaweereza pulojekiti zino zonna. Bw'oba olina pulojekiti yonna gy'oyagala tukolere tujja kugikukolera. Tujja genda n'oyo atuwa pulojekiti asooka gwe tutambula naye ne tuzzaako n'abalala mu mbeera efaanaganye bwetyo. So pulojekiti tulina nnyingi, eno y'emu ku zo twagadde okubalagako nga bwe tukola ki nga omulimu bwe gutambula naye nga tukyalina amafulakubalaga naye nange balina osigala nga bakola ki nga tonnavaayo. Omuntu yali kubuuziza kati omuntu alaba kalumu kato yaako
banji babuuza kamalawo box mmeka kati kano kalumu katoyi twakapimyemu nga wansi kalina square meter wansi kalina square meter square meter emu toweza na box kubanga akabox aka 30 by 30 kalimu 1.5 kubi bwekalimu 1.5 kubi nakatulina square meter emu keza nakolelako square meter emu wansi nga tusiba floor tiles then ku kisenge tuba tukipima ku kisenge ne tumanya square meter ziri mu kisenge wano ne tumanya square meter ziri mmeka wano kisenge waliwo square meter 8 square meter 8 kakati twabanyumira nti square meter 8 box emu ya wall ebeeramu 1.5 kakati ofuna 8 divided by 1.5 nomanyi box zokolaki zoweetaaga naye nga ffe nga tetugeze nyo mu kya box bwe tumala okupima nga tumanya nti tulina square meter 8 tekigamba kubantu obuuziso twabawa ebbeeyi ya mutwalo gumu mu kyenda mu square meter kitegeeza okukodya 8 n'okubisaamu square meter mutwalo gumu mu kyenda nomanya sente zoweetaaga okusiba ku kisenge so ziri ntalo zoba weetaaga n'okugattako ebyo ebikola tayiro omuli adhesive omuli grout omuli spacers ebisemire seminti ebyo byangu nnyo era tusobola okukubalira n'omanya ki kye weetaaga okubeera mu kolaki ng'okola omulimu gwe so mwongere okuwagira kusangibwa kwantu ya yakasi ku UP so tugenda kubeera nga tulambula biyiguse anti mbinyiriza nnyo tugenda okukola tugenda kunyiriza okulaga Uganda loni naye ali ku tiimu yaffe era yakulembera mu tiimu eno ekola projekiti zino so twagala onyonyola abantu kino ekigo kirimu square meters mmeka kino ekiyigo kikola 2.4 obuwanvu waggulu era kirimu square meter nga 27 akitegeeza bwe ziba square meter 28 kwati sente zo odira bugizi omutolo gumu mu kenda n'okusa square meter 28 zisente zeweetaaga kakati ffe tumanya square meter zoyina tukomputinga mu computing zetuziza mu box ze box zetukola ki zetukuwa nobeera nga osiba ekiyigo kyo so kino kyekiyigo kyaffe n'ekira kibadde ekiyigo kikyali kinene omuwozo gy'abaana abali mu nnyumba buno bwe busitreet omugaso gwa street bwe tubagamba yes tuziteeka ku corners okuavoidinga sharp edges zino okudamaginga ate n'okwonona tiles ate ne safety y'abantu abakozesa eggulu so tusiba na script zino bulijjo tuli wali ku studio oba mukuba nga tubabuulira script omugaso gwazo nga tusobola kidemonstrating bulungi naye kati ndowooza ogiraba bagisibako bulungi nebeera nga omulimu ekisenge kiri wamu so abalala bali omulala akubuuza spesa zikola twagala nga ziri mu kisenge zizio zino ze spesa za omuntu bwakubuuza nti terako pati za spesa 10 guno gwe mugaso gwazo zinendeininga layini era omuntu bwakukotingira ebinada yako spesa omubuuzi ogenda kukola kandi nawe omulaga nti omulimu gw'omutumye ogumanyi zizi bono spesa bumaintaininga line okipinga tiles zino nga ziri mu kisenge kati bwe otunulira wano omulimu gwaffe olabira ng'abantu abakozeseza luula
line ziri mu line eno yensibe entuufu eyaki ey'omulimu. So abantu mwenna abali mu Uganda ne mu ggwanga mugende maaso n'okubeera nga mukola ki nga mutuwa emirimu gino tugibakole. Naye oba temugituwadde tujagera mu maaso n'okubeera nga tubasomesa bafuke tunoonya okukola ki bwe kwe kuyiga kwe kumanya bw'ojja ku Walusimbi Tiles Centre kwaliwo ya City Nakasero ku UD 23 tujja kubeera nga tukusomesa tukuweereza ebipimo by'enju ne tukupimira ne tukubalira ate ne tubeera nga tukola ki nga tukolera omulimu omukulu. Kati eyo strip omulaba agisibako oyo strip agisibako okubeera nga ziyitalo zasibye wali nga tezisobola kufuna damage tezisobola kufuna damage ate tezisobola kusala bantu bwe mugaso gwa strip. Strip fe tusibako ya trifold zirina ebika bingi tulina tusibako ya trifold strip mumu era obejja kukola omulimu guveeyo bulungi. Ogwo gwe mugaso gwa strip gubalaze. So far kino kinaalo kyaffe ky'abawala tujja kuba tubalaga ekyamulenzi kinene tujja kubalaga ne mu administration nga bwe twaba Susan tujja genako mu film tubalage ku mirimu gye tukola wabula nga tetuli mu kweyogerera. So mu kaseera kano twagala okubeera nga tubasiibulira wamu bwe alaba lugomuzisyo nga tonna tusiibula bantu baagala okumanya sente jadde obaze box munaye monetary form nti toyo eno mitwalo gyange bwegiti mbagisibye akati ke mugireyo calculator kyangu nnyo bwana lwome eno toyi ku kisenge twagambye ina square meter 8 akati kintu kyangu nnyo square meter 8 zikubisemu omutwalo gumu mukenda kuba ku square meter ndyetage emitwalo 15 mu 12 okusiba toyi munda square meter 8 ne wansi wa square meter emu. Kati kuweze senti gattako emitwalo mulala gumu mukenda okusiba wansi ne waggulu gye mitwalo 17 mu 10 ze zigula tayiri ezisiba mu toilet yaffe olwaleero. So abantu balina kukitya kya bbeeyi emirimu gisoboka yase olumu abamu bakitya nti baba tebamanyi naye bw'otegeera bw'omanya okutegeera naye ofuna abakunyonyola nofuna bakunyonyola nga tebakulimbye ojja kulaba nga omulimu mwangu nnyo. So twagala okubeera nga tubasiibulira wano mwenna abali ku lugomvuzisyo eno Walusimbi Tiles Centre tusangibwa kwa ya City e Nakasero ku UD 23 oba oyinza okuba ku simu 0702 28 56 0702 enamba eyo eri ku WhatsApp. Enamba eyo eri osobola osindikako kyonna kyoyagala. Osobola olusala ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. The Walusimbi Tiles Centre ku Facebook, ku TikTok, The Walusimbi Tiles Centre. Tujja kubeera nga tukulaga ebisingawo ate ogenda maaso n'okubeera nga obooza. So twagala kubasiibula wano bannayuganda abali mu Uganda n'abali mu ggwanga. Eno The Walusimbi Tiles Centre. Mwebale nnyo, mwebale.